Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza era nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa National Unity Platform. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ssebo tebigenda kuggwawo ebityo, buli kadde tebenga mmanya ya nkoko. Kaakati olutalo luba luseewo. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu alumbye General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba ebigambo bino wammanga. Mukwano gwange ali eyampuliriza amwanukudde kusinziira ku message gye yamutaleddeko. Tujjukira message eno General Muhoozi Kainerugaba yagiteekawo ku lunaku olw'Essande ku mukutu gwe ogwa social media. Ngenda kuba nga mbikuwa nawa gye bitandikidde, naye nkutegeeza nti nno oli ku UG Updates TV kusinziira okuba ng'otuwuliriza era okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwabali emitala amayanja mbaanirizaako nnyo. Ngenda maaso n'okusaasira abo abalwadde nammwe abafiiriddwako abammwe. Mukama Katonda agira abagumya abasaasire abalwadde musobole okuba mangu ku matu. Bw'agala tweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu. Ojja kuba otufollowinga bulungi nnyo, twerabirako na mukadde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tujjukira bulungi nnyo olunaku olw'omukaaga General Muhoozi Kainerugaba yasinzira oyo enkoko kolo yagikwata mumwa n'awuuba olulu lw'ekigere ku mukutu gwe ku akawunti ye eya Twitter nga yawulira ayagala kutwisitingamu. Manyi buli we yeebowa ng'awuubayoko ku lubu lw'ekigere naye ku luno enkoko yagikwata mumwa. General Muhoozi Kainerugaba yapositinga ng'alaga nti nno ekikyakuumye Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa National Unity Platform okubanga mulamu kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye singa teyali kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni, singa Bobi Wine yamuggyako dda omutwe. Ebyo byali ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, nga biva mu kamwa ke n'abiteeka ku social media. Ebigambo ebyo bya drawing out tension eri bannayuganda. Buli muntu n'awulira nga kimukutteko ate ne kiteekawo n'okutya n'entiisa, nga beebuuza y'ono omwana gwe baagala otulekera mu dynasty, ono gwe baagala otusikiza atwale eggwanga mu maaso. Olaba tannatuula ku ntebe naye eggwanga yatandise dda oditiisatiisa n'okutya. Kuba statement eno yakubye wala abantu esigala ne bagaa singa Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde yavudde dda ku ntebe nga gwaliko, singa wasazeewo dda okutandika okusanjaga abantu. Abantu kyabakubye wala era kyabatutte wala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye okuva ku lw'omukaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akyasirise paka bw'avuddeyo n'amwanukula agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi sobola kusirika ku positi eno gye yapositinze. Ebintu ebimu abiteekayo ng'ebyokusaaga, nze sisobola kukitwala nga it's a slide matter. Agambye eno ensonga y'amaanyi. Agambye omuntu w'atuukira okwagala okuggyako omutwe ate nga tulabye abantu bangi nnyo be batemudde. Agamba General Muhoozi Kainerugaba ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni batemudde abantu bangi nnyo be tutayinza na kubala. So sobola kutwala message eyo kuba slight, gitwala ng'ensonga era eggwanga muzuukuke, kubanga ne bazze batta bonna abadde bajja boogera bwe batyo. N'agamba ate nze sobola kuddayo kusirika neno coward regime, neno regime entiitiizi, nina okuvayo kuba tewali kisobola kuntiisatiisa. Kino nno kitonzeewo okutya n'okwebuuza eri bannabyabufuzi nga batunula balinda balabe oba gavumenti enaavaayo ebeere concerned bigikwateko ku bigambo bino General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, byapositinga ng'alumbagana Robert Kyagulanyi Ssentamu, Pulezidenti wa National Unity Platform. Balinze balabe oba wanaabeerawo okukangavula n'okuvunaana, naye gavumenti tennaavaayo kwogera ku nsonga eno. General Muhoozi Kainerugaba ye akyagenda mu maaso n'okupositinga ebigambo ebitiisatiisa ku mukutu gwe ogwa social media, ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kitegeeza ki? Nti Uganda saa yonna eri mu kasuubo, mulimu kye bayita insecurity mu gavumenti. Wabanga Chief of Defence Force
yateekawo entiisa threatening eri eggwanga, kitegeeza eggwanga liba teriri seefu. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Jangu mu comment section. Bw'agala otweyungako genda ali waliwo ekigambo subscribe kikoone.